Olw'omusango gwa Ssegiriinya buli kyazeyongera nga kiva ku bukodyo Ssegiriinya bwakozesa okubuuka obutego bwa Sulaiman Kidandala amulumiriza obutabira na biwandiiko bya buyigirize kw'ossa okugulira abalonzi ekitwe ekikotana n'amateeka. Olwaleero kkooti ezzeemu okusisinkana oluuyi lwa Kidandala n'akakiiko k'ebyokulonda okulaba engeri omusango guno gye gulina okutambuzibwamu, wabula bannamateeka b'akakiiko k'ebyokulonda bataddemu akalipo nga bagamba nti kkooti tesaanye kugenda mu maaso na musango guno kubanga omuwawaabirwa omukulu Muhammad Ssegiriinya tategeezebwa nga kkooti alina okulabikako eri kkooti, wabula kino bannamateeka ba Sulaiman Kidandala nga bakulemberwamu Kenneth Pokakande bakigaanye nga bagamba nti bagoberera emitendera gyonna egyabaweebwa kkooti okuwa Ssegiriinya empapula ezimuyita okweyanjula gy'eri. Court gave us service in two leaves. One, paying the notice on the notice board. Gye buvuddeko kkooti yayisa ekiragiro eri ekitongole ky'amakomera okuwa bannamateeka ba Kidandala omukisa wa Ssegiriinya empapula ezimuyita mu kkooti mu kiseera ng'akyali musibe mu kkomera ekitalya. Wabula omukulu w'ekkomera yategeezezza kkooti nga bannamateeka bano bw'atabalabangako wabula bo bagamba nti kano kabaddi Ssegiriinya kali mu kuzannya n'ebitongole bya gavumenti. Naye era tukitegeddeko nti omukulu oyo agamba nti twamusaavinga ali mu processinga visa kugenda Germany ng'ali mu wheelchair addemu alwale. Munnamateeka w'akakiiko k'ebyokulonda Edwin Tabalo asabye omulamuzi Henry Tawoloyo okugoberawo omusango guno ng'agamba nti bo ng'akakiiko tebasobola kubeera mu musango guno nga Ssegiriinya omwawabiri omukulu teyategeezebwako, wabula Sulaiman Kidandala akukkulumye ng'agamba nti wandibeerawo akazannyo. Ssegiriinya akazannya n'ebitongole bya gavumenti okulemesa omusango gwe. Electoral Commission eri mandatory respondent ate tesobola kudefendinga omusango nga successful candidate oba MP oba omuntu wene yayitamu nga naye tali mu kooti nga bwe twogera essaawa zino Ssegiriinya taddaddemu response kubanga agamba nti tebamusaavinga. Omutawana wano guli gumu gamba munoonya akakiiko k'ebyokulonda kanoonya ki mu kino ke kawandiisa omuntu nga talina biwandiiko ke kamuwandiisa nga talina mikono gimukkiriza kwewandiisa be bagenze ekitali okonvinsinga osi akyuse ekyaliwo kiki ekigenda mu maaso. Ensi tegenda kuggwawo, etteeka litteeka. Kidandala agamba nti yakuŋŋaanya obujulizi bwonna obwetaagisa okutambuza omusango gwe era asabye kkooti ebeere y'amazima ng'etunuulira ensonga zino. Ekitongole kya UNEB kyawandiika ebbaluwa buli maaso ogisoma nekitegeeza bulungi nti empapula ezo ze mutugamba nti za mukulu oyo si zize. Olwa senior 4 lwa Nampiima Sarah, olwa senior 6 lwa Nabadda Maureen. Bannayuganda wano tuli ku ki? Ani ali ku kigezo? Nze siri ku kigezo. Ebitongole bya gavumenti ebiri ku kigezo ne gavumenti yali ku kigezo n'akakiiko k'ebyokulonda nze siri ku kigezo. Electoral Commission nayo yennyini neevaayo n'egamba nti no twakola ensobi mu kuwandiisa. Kkooti bano bawadde olwange ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja okuwulira okwemulugunya kwabwe ku ky'okuyita Ssegiriinya mu kkooti ng'oluvannyuma lwa kino yakusalawo obanga okuwulira omusango okugenda mu maaso wadde nga Ssegiriinya talabiseeko okulagira baddemu okumuwa empapula y'eyanjula eri kkooti oba okugoba omusango guno ng'akakiiko bwe kasabye. Mu ngeri emu kkooti ekulu ewulidde emisango egivunaanibwa ababaka ba Katikamu South ne Katikamu North okuli Hassan Kirumi na Dennis Ssekabira abavunaanibwa emisango egy'okugulirira abalonzi. Bampaaba bagamba nti abalonzi ng'oggyeko okuba nti nabagulirira nabatamiiza ne balonda nga batamidde tebamanyi bulungi muntu ki gwe baalonda. Kale teeberezaamu omuntu wagamba nti abalonzi nti ebaatamiira nnyo balonda batamidde. Ebadde insult erinze ate n'eri abo abannonda kubanga bannonda balamu bulungi era nakati bakyali era banyiivu olw'ensonga ezigenda mu maaso mu kkooti. Luno si lutalo lwa Kirumira, si lutalo lwa Ssekabira, si lutalo lwa Ssekitoleko. They are opening war against the people of Katikamu South, the people of Katikamu North and Bannamateeka. We are talking about the will of the people. Obuwanguzi bw'abantu. Abalamuzi ali mu mitambo gy'emisango gino balina ebbanga lya mwezi gumu gwokka okuwulira n'okuwa ensala yaabwe mu misango gino okusinziira ku tteeka erambika emisango gy'ebyokulonda, wabula obulipo obuteekebwa mu misango egitali gimu banigiviirako okubeera nga gikandalira mu kkooti ate nga n'egimu gyolekedde okugobebwa aliginaba na kutandika okubeera nga giwulirizibwa. Nze Robert Nestor Kayongo, BBSKATI ku kkooti enkulu. Webale nnyo Robert Nestor Kayongo ate ye omukulembeze gw'eggwanga